Bebe Cool list already out. Bebe Cool, ye kenyini kwali, Bobby Wine kwali, Palaso kwali, Eddie Kenzo kwali, Azawi kwali, Kwekso Wakachumbali kwali, Zex inchi 10 biranjiranji kwali, Spice Diana kwali, Shiba Karunji kwali, Veronica Vinka Luja kwali, banja baliko mpola mpola yes Zex kwali mwogedde Easy kwali owatumbiza sound Crystal Panda kwali Jose Chameleon kwali ngambye ne Palaso kwali tukwaniriza mu kutugwa omuganzo kumanyikidwa nga Uganda mukamoli amanya ne dobozi bampitantambi Jimso Naman Rich Boy ya Max Sudi Junior webale kubanti otambula naffe omwaka twayingidde 2021 mbaka omwaka omupya gw'emirembe buli yenna ampuliriza ngambye amanya n'eddoboozi bampita ntambi Jimso Naman Rich Boy ya Maxudi Junior ngenda kusaba ekintu kimu buladi wange genda ku Instagram tekamu ntambi Jimso 5 osobola okuba nti ofollowinga mpola mpola tutambule ffenna ogamba otya chali wange ali mu Uganda nebweru w'eggwanga olunaku lwa leero yes tugenda kwogera ku kye bayise Bebe Cool list kyasanyu nnyo oba kyekwewunyisa okuba nti Bobby Wine ku list eno kwali ku bayimbi abasinza okuba nti bayimba bulungi omwaka according to Bebe Cool list mpola mpola nga emwaŋŋamba nti Jimso olina okuba nti obitutuusaako now yes kekaseera okuba nti nkutuusaako mpola mpola Bebe Cool atuwadde abayimbi oboolyawo abasinza okuba nti bamuyimbira omwaka guno abasajja n'abaami mpola mpola abayimbi baweredde ddala nga 9-10 yes baweredde ddala mulimu abapya n'abakadde kuliko oboolyawo betubadde tusuubira mpola mpola era nga Bebe Cool mu order agambye bw'ati atandise omuyimbi amukoledde omwaka ye Pius Mayanja Palaso agambye nti Palaso mu bayimbi abamuyimbidde guno omwaka kwali era ng'oluyimba lwe malamu nnyo kwe luli yes kwe luli ku listi z'ennyimba zisinza okuba nti zimunyumira agamba buli lwakuba oluyimba luno ne bw'aluwulira awantu wonna asituka n'azina oluyimba luno lumukoledde nnyo 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 ddala because agenza okurealizinga nga Palaso alina talent Bebe agambye nti unlike yes the previous years Palaso lwabadde nga alina fight nyingi noli Palaso wabadde ng'oboolyawo kizibu nnyo abantu okuba nti baliorganizinga music we mpola mpola emyaka 5 gyamaze mu industry nga strugglinga nga bakulu boolyawo bamusibire ekikokolo mu music industry kubanga bali bamusookayo dda okuli Jose Chameleon ne Wizo Manizo nti Palaso asobodde okuba nti oboolyawo ayingira officially mu music industry this year era agambye nti kizibu nnyo omuvubuka ono okuba nti asigukulula kubanga amusuubiramu ebyakabi bingi agambye Palaso ali talented era nga agenda kuba nti oboolyawo yes asurprisinga bannayuganda bangi nnyo agambye nti unlike previous years Palaso omwaka guno ayagalibwa abantu musically ne characters ngagamba empisa za Palaso zakyuka dda era yensonga oboolyawo egenze mu maaso n'okuba nti yes yekomera ku top mpola mpola yebyo abayimbi ba Bebe Cool nonkuwa ngenda kusaba producer wange bano bonna obanayiminge nga mpola mpola abantu babalabe mpola mpola namba emu abadde Pius Mayanja mu kifo namba 2 mu mayimbi abasobodde okuba nti bakolera Bebe Cool ebintu eby'ettabu ye mwana mulenzi okuva mu Northern Uganda amanyikiddwa nga Easy y'omu ku bavubuka batandikira wali mu group ya Naira Ali emanyikiddwa nga Purple Code mpola mpola Easy yagenda mu maaso n'okuba nti awandika ennyimba n'okugezaako okuba nti bapushinga wamu n'omukyala amanyikiddwa nga Back 256 tekyasobola kuba nti kigenda mu maaso n'okuba nti kiba ebiseera biri oboolyawo time ye yali tennatuuka Easy omwaka guno agenze n'akola akayimba oboolyawo Bebe Cool kagambye abamu ke bagamba nti kekayimba k'omwaka akayimba kano sikalala bakayita Tumbiza Sound according to Bebe Cool agamba nti abantu bangi bagambye nti akayimba kano kali mu position namba emu era nga Easy kyakulabirako ekiri yes ku bayimbi ab'enjawulo Bebe agambye nti Easy is a live example kubanga muyimbi ava mu Northern Uganda naye asobodde okuba nti apenetratinga n'okubiitinga abayimbi abali mu Central era nga
nga kino kiwa essuubi abayimbi aba regions endala nti tekikoma kubeera just mu city wabula gyonna gy'osinzidde okuba nti obeera osobola okuba nti okola hit ne sound na taking over music industry mpola mpola bwe togera a boy from northern Uganda fresh boya Easy tumbiza sound yes kabade kunyimba esinzo kola obulungi era nga Bebe Cool amutadde ku list waliwo akayimba akalala akaliteka koze bulungi naye katandise okuba nti kapikinga olwatumbiza sound akamana mnezi bakayita Easy baby njagala nkuweeko na buli kyange okirieko kayimba ka Easy kalungi nnyo mugende mukanonyeko Bebe Cool agambye Easy yomu ku bayimbi abamukoledde obulungi yes number 3 ataddemu Zex birangirangi onamugambye Firebase Criminal agambye nti Zex birangirangi abadde dancehall artist of the year tukirize tugane n'ennyimba ze zibadde bbiri zatadde mu list ye okuli Ratatatata ne Nalinda agambye nti tukirize tugane Zex birangirangi akoze omulimo gw'amaanyi era nga omusajja ono akubye dancehall n'amagaza bannayuganda yamuvuddeyo n'amugamba nti bonnoonya dancehall artist of the year ye Easy mu kifo namba anya mpola mpola musajja mukulu ono agenze mu maaso n'okuba nti atekamu abayimbi ab'enjawulo kwomu kwabo ye Carol Kasita omu ku bakyala baincludize mu list agambye nti Carol last year ng'avudde waliwo group gye baali bakola eya Chua or something like that cash cash oba cash group cash music group mpola mpola yali yabawala babiri ne basupleting mpola mpola ye n'agenda maaso n'okuba nti alivinga career ye yo gwe numulindi gwa kubiri nga Bebe Cool amuteeka ku list Carol Kasita amutaddemu lwa luyimba olumanyikiddwa nga Balance It mu kifo namba 5 musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe omu ku bayimbi oba omuyimbi azeekawo mpola mpola yabadde Shiba Kalungi agambye nti Shiba ye female artist of the year according to ye agambye nti ono muwala disappointing ono muwala aze ng'akola ebintu by'ettabu Shiba abadde n'ennyimba ez'enjawulo abadde ne Choino Manya remix featuring Crystal Panda ne Nachuka ennyimba ze zikoze bulungi Bebe afune n'amugamba nti ono omwana ali unstoppable ono omwana akoze ebintu eby'ettabu mu kifo ekirala musajja mukulu gwaleese mpola mpola abadde Crystal Panda y'omu ku basajja abazze mu kalatini oba oliawo ng'abasinga obungi tetusuubira nti anajja Crystal Panda yenyize mu ndongo ng'ava mu bwa MC n'obwa television presenter najja mpola mpola n'asakata music era ne tumwagala mpola mpola abadde ne Choino Manya mpola mpola Choino Manya remix n'ebiruma abayaayi omwaka guweddeko ng'atadde tuli mu struggle Bebe Cool agambye Crystal Panda y'omu kwabo abayimbi abamukoledde obulungi omuyimbi omulala ye Jose Chameleone agambye nti despite the fact that Jose Chameleone Lord Mayor alikuwa yes agambye despite the fact that Jose Chameleone abadde concentrating ennyo mu bintu by'okunoonya akalulu tekimuganye tekimulobedde tekimulabisiza tekimuganye kuba nti agenda mu maaso n'okuba nti ata endongo Bebe Cool agambye unlike oli DJ amugambye ati unlike the other who DJ Bobby Wine alisimanya biki mpola mpola waliwo engeri gyamuyisa the other guy atalinaawo music yagwa mbuye Jose Chameleone abadde active nnyo mu ndongo era omwaka guno abadde ne baaliwa mpola mpola n'aba ne kigwa leero sagambye nti kudos Jose Chameleone kyali wange Lord Mayor ate nga mukwano gwange kudos oli wa kabinyo 2020 obadde n'endongo bamuyita Bebe Cool omukyala omulala gwe nalabye Christian Bebe Cool bamuyita Azawi abadde ne Queen Mino repeat it ne Lofiti era Bebe agambye nti bangi babadde bazaala wa Azawi nga bamuvuma oba liawo olwalukusize naddala amannyo ago gagenze maaso n'okuba nti atereza nti bangi babadde bamudespaisinga olw'okuba nti oba liawo talabika bulungi naye ng'ate ebyavaamu musical ebya tabu era nga Azawi asaana ekifo agambye nti
Azawi amwagala kuba nti ali talented n'okuba nti oba oliawo is a good songwriter ate nga aliretinga na buli omu avudde neyebaza Swanks Avenue oba oliawo okusportinga talent eyakabi mpola mpola bamuyita Bebe Cool. Yes, Azawi. Omulala abadde Spice Diana avudde n'agamba nti Spice yes akoze bulungi abadde ne Kokonya ne luyimba olulala lubadde ki bambi lunvudde mu mutwe wabaddewo single okulekayo love waliwo single yasooka mpola mpola baby mama I wanna give you dollar something like that. I want you to hold you now, something like that. Yes, naye title lumbuze kagambye nti Spice akoze bulungi guno omwaka ate ye neyesembyayo nagamba nti guno omwaka of course sikoze bulungi musicale era nga ebadde average ya ku ludda lwange naye nga ate nsobodde okubaamu n'ennyimba nga bbiri ezibadde ennyimba agambye nti Bebe ye kennyini abaddemu ane feeling olwa Rude Boy omuyimbi Nigeria kwogatane wa Kaima nagamba nti era agenze mu maaso yagenda mu maaso n'okuba nti ata oba oliawo coronavirus mpola mpola yes coronavirus song mpola mpola COVID-19 song yagenda mu maaso n'okuba nti eyambako abantu bangi okuba nti basensitizinga about COVID era ng'agambye nti yes zimumala akatasembayo n'agamba not this nti ne Bobby Wine DJ Bobby Wine ye oba abasinga bayita Bobby Wine nti DJ Bob Wine abadde yes mu luyimba lwe lwa corona lwakola bulungi era avudde n'agamba nti yes oluyimba lwe lwakola bulungi olwa DJ Bobby Wine naye nga ate abadde ategeeza Kyagulanyi oba temumanyi abadde agamba nti Bobby Wine oluyimba lwe lwakola bulungi so nolwekyo be bamu ku bayimbi bakoze omwaka according to Bebe Cool list ekyagenda mu maaso n'okuba nti yayogeza abantu ebikankana naye ng'ate yeeyo amanya n'eddoboozi Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior webala kuba nti otambula naffe webala kuba nti otwagala subscribe nga tugenda mu maaso ffenna tutambule mpola mpola. Bye bye for now. Love you my guys. Happy New Year 2021. I love you my people. Big up on yourself.